po jako akawuwo. I am here only out of respect I have for you, honorable colleagues. Omubaka wa municipal y'Emityana Honorable Francis Zaake Butebi wamu ne bannamateeka be tebalabiseeko eri akakiiko aka Parliament akakwasisa empisa aka Parliamentary Committee on Rules and Privileges okwongera okwennyonnyolako ku nsonga ezeekuusa ku kuvvoola omumyuka wa Speaker Honorable Anita Among ng'ayita ku mukutu omugattabantu ogwa Twitter nga bwe yalambikibwa akakiiko ku bbalaza. Honorable Zaake has withdrawn instructions from Messrs. Kiza and Mugesha, company advocates. I asked the clerk again to send a message to Honorable Zaake. With your guidance, we are still here. Reading from the written submissions of Honorable Zaake and his legal team, I think it is very clear that they are not interested in appearing before this committee because they raise issues of impartiality, lack of independence of this committee, the right to a fair hearing. So failing to appear is his right, but that one doesn't mean that as a committee we are going to stop our mandate. So we have to continue and dig deeper and report to the Speaker. Kyokka wadde banno tebalabiseeko ekiwandiiko kye babatuma oluvannyuma lw'okwemulugunya ng'akakiiko bwe katalina buyinza kuwuliriza nsonga zino bakisindise era nga ssentebe w'akakiiko kano Honorable Abdu Katuntu akisomedde ababaka abatuula akakiiko kano. The Honorable Francis Zaake Mutebi is the subject of pending proceedings before this committee arising out of a tweet which is alleged to be derogatory of the person of the Right Honorable Speaker and the integrity of the institution of Parliament. Mu nsonga omubaka Zaake ze yalambise kwe kubanga talina bwesimbu eri akakiiko kano olw'ensonga nti okumubuulirizaako omumyuka wa Speaker ye yakalagira era nga gye kalina okuzza alipoota okubanga yabonerezebwa dda nga n'okunoonyereza tekunnaba kukolebwa nga ne mubaka munne eyakulemberamu okuŋŋaanya emikono egimuggyemu obwesiga ku kifo ky'obwa Kamisona bwa Paalamenti Honorable Martin Mapenduzi muduumire okwessaako n'ensonga endala. To demonstrate that the complaint before the committee falls outside the scope of complaints that should be adjudicated by this committee. And colleagues, as you remember, I asked the council that as they come with their written submission, they should address themselves to Article 94 and our Code of Conduct. Omubaka Zaake agamba nti naye ebigambo Deputy Speaker bye yamwogerako byamukosa nnyo ng'omuntu wabula ng'ate akakiiko kafuuse kiso kya mbuzi ekirekerera omussi n'ekitunuulira omubaazi. Members shall at all times, and I emphasize at all times, conduct themselves in a manner which maintains and strengthens the public trust and confidence in the integrity of Parliament, and never undertake any action, and I emphasize this, any action which may bring the House or its members generally into disrepute. Wabula omubaka Abdu Katuntu era nga ye ssentebe w'akakiiko kano akinogaanyizza nti akakiiko kakoze buli kyetaagisa ku lw'omubaka Zaake nga nabwe kityo eky'obutadda gye kali tekigenda kuyimiriza kunoonyereza kw'akakiiko. Honorable Zaake has been given every opportunity to come and present his case. We did write to Honorable Zaake, informing him of his right to counsel. We also asked him if he so wishes to cross-examine any witness who is going to appear before the committee. He is willing to do so. We also informed him that he is willing to attend all the proceedings of this committee. Honorable Zaake was allowed to bring his counsel, to present his statement, and his counsel to address us. Akakiiko kano olunaku olw'enkya kagenda kusinkana omukungu okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga ki Uganda Communications Commission okufuna obukakafu obaddala obubaka obwo bwava eri omubaka Zaake ate ku lunaku olw'okubiri kanjulira Paalamenti alipoota okuva mu kunoonyereza kwako ku nsonga eno. And we intend to have now him formally summoned or written to. If he can appear tomorrow, yeah, the better. And thereafter we'll conclude this business, and I'm sure we'll have had enough material upon which we can decide what to do.
Ndi Sarah Nandawula kula ABS TV Jakakawuwo. I think we will have taken a decision on how to proceed.